Enkima Forest Lodge e Kasanje. Ekifo kino bannyini baakyo bazungu, sikakasa nsi ki mwe bava. Ekifo kikkakkamu ng'ate kigazi. Yenna eyabadde agamba baseera, mukwano bano bamanyi kasitoma gwe beetaaga. Beetaaga omuntu ng'azze kukkakkana ng'ate ssente tezikyamubonyaabonya nga yazifuna. Bw'oba olaba tinno baseera, noonya gye bagaba bucket night, wano tojja kusulawo. Bampadde omu ku bakozi eyannambuzza ruumu ez'enjawulo, zonna ziri wakati mu kibira. Bakuwa ffiiro eyo tinno osuze mu kibira, kuba ebinyonyi eby'enjawulo n'ebisolo ebimu ojja kuba osobola obbiraba oba obbiwulira. Ruumu eno gye bandaze ya $300. Bayina rooms eza $5 n'ez'ebibiri, kisinziira eriwa gy'otutte. Zonna ziyina amazzi agabuguma. Bayina eza family double ne single, kisinziira muzze bameka. Naye olina okukola reservation oba booking. Guys, wano olina okujja nga weekakasizza tinno ojja kutambula oba ojja kutuula wonna w'otudde owummuze ebirowoozo. Ebintu ebimu naddala ku bantu abalina ssente bibanguyira ddala. Abataziyina beebe boolaba nga bagamba omuntu aseera. So, oba onoonya wantu wakkakkamu mu Uganda, I would really recommend you this place. Naddala kubategeera what nature is. W'ofuluma ebweru ofuna ka balcony akatunudde mu kibira, wano osobola okulaba ebintu eby'enjawulo.